po jako akawuwo ne character development abavubuka okufuuka abantu ab'omugaso. Abavubuka bonna mu ggwanga bakuutidde okwettanira enteekateeka za gavumenti ezigendereddwamu okusitula ebyenfuna bya bannansi ng'eya Parish Development Model eyakaleetebwa nga bino bibakuutiddwa abakulembeze ab'enjawulo mu ggombolola ly'e Lubaga. Eno pulogulaamu yazzenga yakuyamba abantu ba mu kitundu. Togenda kuvaako yuma, togenda kuvaako ekyankwanzi gyensibuka ojjofuna ssente zaawa ez'ekasoke. Zigenda yamba muntu wa muno. So bannange mbasaba ne wamu mubeere kitole tugenda kubayamba. Security erinze naawe ne muli bannawo yenna wali. Security teri kuwakiso, security teri ku poliisi, security teri ku musumba. Wabula security eri ku buli muntu yenna. Bw'obona amawulire gonna gakwatagana security office eno yazammwe ze tuli muzammwe. Okwogera bino basinzidde ku kkanisa ya Christ Tawe Namuŋŋoona ku mukolo abavubuka abeegattira mu Film Arts Development Club kwe bakuŋŋaanidde okulaba butya bwe basobola okuyamba ku bannaabwe abanyigirizibwa olw'embeera y'ebyenfuna. Film Arts Development Club ekibiina ekikwasaganya bannabitone abavubuka abasitwagolinga n'obulamu era nga tukimanyi bulungi nti ekitone business wakati mu bbula ly'emirimu Uganda lyetoba nalyo nga gavumenti bagibanja emirimu. Industry ey'ebitone esobola okuteekawo emirimu. Bwebanga eggwanga lya America lisobola okubeera n'abakozi mu firimu obukadde 2.5 abali directors abali bameka bayinza okuba bali mu bukadde nga 3. Katwagala ogamba wano mu Uganda loza kisoboka. Mirembe Prose ngono y'Ssaabakunzi w'ekisinde ki Yellow Power agamba nti abavubuka basaana okwejjamu endowooza nti tebasobola wabula baveeyo beenyigire mu nteekateeka za gavumenti eziriwo. Kulanga abavubuka bano bafuna ebyokukola, bafuna okuyambibwa okuva wansi, okuva mu kwekalakaasa, mu butakola, okukola ebitali mu nsa, okufuuka abantu nabo mu ggwanga. Ekigendererwa kyaffe ekikulu kwe kubajja emabega n'okubajjamu endowooza enfu nti omuvubuka tasobola. Omuvubuka alina kuba muyaaye. N'abaana baffe abamu era abayimbi ensonga y'emu nti pulezidenti waffe yali yatuwa ekifo we yabakwasa awokolera ennyimba zaabwe. Tugenda kuba nga tubakwatako abayimbi bokka, bannamawulire bokka, abacapati bokka, ababodaboda bokka, buli bamu mu mirimu egy'enjawulo gye bakolera awamu. Reverend Shepherd Muwonge asumba ekkanisa eno agamba nti yawalirizibwa okutandikawo enteekateeka eno olw'okukwatibwako olw'obulumi bwe yalaba nga abavubuka bayitamu so nga ly'eggwanga lyattu ery'omu maaso. Katonda bwe yampita mu buweereza nasisinkana abavubuka mu buweereza nga bwe basinga obungi. Abavubuka bano ebbanga lye mbasumbidde ndabye abavubuka abatalina ssanyu n'abatalina na ssuubi. Abalala bangi ne boonooneka, abalala bangi ne tubafiirwa. Katonda n'akiteeka ku bulamu bwange okuyamba omuvubuka, okumubuulira obulamu bwe okukyusa. Omuvubuka ayina amagenda, kye tuyita destiny. Naye emyaka gino egy'obuvubuka Sitaani yajja n'ayagala okugibba. Kitiibwa Frank Mukaya ng'ono ye ssentebe wa Film Arts Development Club asabye bavubuka banne okukomya okwenyooma wabula babeeko we batandikira naddala okuba enfuufu ku bitone byabwe babitwale mu maaso. Abavubuka tuleme okwekubagiza n'okutandika okutunuulira okwogera ku bantu abali successful. Bw'oba wasoma ng'olina diguli ewanoonya omulimu ne gugaana, bw'oba okimanyi ogezezaako ebintu ne bigaana, first of all weetunuulire tewali Katonda muntu gw'ataawa kitone, taliiyo. Buli muntu alina ekitone. Arsene Wenger economist yasoma byanfuna naye ate yalina skill ez'okutraininga omupiira. Right now asobola okutraininga omupiira. Wano abavubuka ab'enjawulo balaze bannabyakwerinda okusomoozebwa kwe bayitamu omuli okugobwa we bakolera wamu n'okukwatibwanga nga tebalina misango. Lwaki eno gye tuli batulekeyo kuba eri twavaayo naye nayo tetufuniddeyo obusobozi y'engeri gye tugenda okweyiyamu ekiddako mubeera mukimanyi ensonga lwaki nammwe mubeera mututwalaganya mbiri eyanzanyo neyanzege nsaba tutererezeemu ddala kubanze ndi mutembereerya ddala baatugoba naye njiya. Kubanga gavumenti bw'etaafeeyo okukwatira wamu n'abavuna ebitongole ebivuddeyo okuyamba abavubuka bajja kufuuka ekintu eky'obulabe. Naye ekibuuzo kyange kiri nti wa we muneetaagira. Bekuvayo ne ngamba nti nze wendi essaawa 4 bonna yonna muneetaagidde mu nsonga ezikwatagana n'ebyamateeka agafuga ebbanga lyaffe.